So eyo story ebaddewo era nzijukira mu 2011-2012 olupapula lw'amawulire bali bayita red paper lwakuba story eyo eya Keko ne Sheebah ne bagamba nti ababiri abo bali balina enkolagana oba njiyite nti enkolagana ensufu ennyo. Wali oyingidde amawulire by then nali ku campus nali mu mwaka gwange gwa 2012. idea njirina Keko nayo kya Sheebah sigala nga Sheebah aina emulenzi yali amukwana Keko ne kimuyisa bubi nawulira mbu ebbuba era obusungu n'abuzza ku Sheebah namukuba mizibu nnyo mu bbaala mbu yamukubiranga mu bbaala nga namukubira bingi naye olulimi lwaffe olw'amawulire sometimes evidence enyuma nnyo ng'ogirese mu kifaananyi olw'ensonga naddala ezo ziri very very sensitive ennyo ne ku kino kituli mu kulwa n'essaawa zino enkolaga nayo yaliwo ate yali ya munda nnyo eya Keko ne Sheebah. Double Blessing Overseas Limited bazokujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru. Gwe kadama sekadama oyina emergency nga bosota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru. Oyagala genda ku kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu. Tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com. wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans Made Easy. Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saluni esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saluni. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saluni. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala. Bodicure products zonna tuziyina. Full body massage eri abakyala boka, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyoyoote. Gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 45 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Salon, feel at home. Simanyi ono nalongo waffe. Yoyo. Mukutu gwa Uganda byogere yonna gyesinzire okubatenga. Sorry. Oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gyesinzire okubatenga otulaba webanywe balire ddala nkubize subscribing, sharing, commenting sakono ku nsonga mukutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntine mu buli mbeero kwa analysis gati yakunsa kuvumbulira nsonga sakono kwemboze studies za bulijjo. Kakakalaamu the answer isali ku kamera. It's a Friday. Nakuno twaluwayo kubata tuwayawayamu ko ne Frank Ntambi. Ng'ekimutulesa kwe kutuddirizaayo memories eza hip hop. Masa tujja kukwata koko ku film. Abantu okubajjukiza ku filimu ezabakoleranga biki ebyalinga mu maase tujja kuyingirayo. Abantu nabo bakomyewo memories mu ngeri emu oba endala. Tuli wamu ne banaffe ba Muno Watch era nga njala obuuza ku bakama ba Muno Watch bali bulungi? Bali bulungi nnyo. Mukulu Faizo ne mukulu Derek tubalamusizzaako nya tubabuuzaako. Essaawa yonna ogenda bali all over. Bali all over n'emirimu ekisinga obukulu nti emirimu gitambula. Yes, so mukulu Faizo gyali nze director. Nze ndi kitunzi marketing manager sebo mukama wange. Muno Watch waliwo wiki yoli nagamba twafulumya film bagita The Avatar. Way of Water ekitundu ekyokubiri ekyasooka kyali kya 29 abantu bakiyayanidde ebbanga
2022 ekyasooka kati kino kyalaba kikoze 2022 ne bano kyatuse 2023 mu Uganda nga Avatar oba nyinza kunyonyola ntya ya James Cameron omu ku ba directors abasinga mu nsi yonna akoze film asobola okukola film nagimalako emyaka nga 8 nga tannaba kugita bata James Cameron yali mabega wa Avatar musajja wa maanyi nnyo abanyumirwa animation mulimu science fiction mulimu olugero olwo abantu simanyi nangeri ya kinyonyolamu size zino film kale za bulijjo that's why taking a time nene era for many years ye film ebadde singo okugrossinga tukiita grossing mu nsi nti box office kati Avatar yasooka ye film yali esinga okubeera nga etunze ennyo nga ekwata ekifo ekisooka nga yatunda billions za US dollars nga 3 nga te film ejidda era Titanic era gikola yali James Cameron okitegera watali wa muzannyo James Cameron so Avatar bajagala kweri then bakoze ne the Creed gwanyumirwa ekikonde abalaba Creed 1 Creed 2 kati Creed 3 nayo yafulumye abanyumirwa ebikonde mujaba mujiraba ku muno watch Vijay Junior yagikoze ne videos abala then mu Avatar Vijay Junior yagiyimiriddemu abamu bagitya tuvala agambe si ya bulijjo kati Junior ekimfulo wenjawulo ateze film ezo tugamba nti zirimu obwongo atezo zasinga okubira ddala omusajja oyo then ne film endala yafulumye bagiyita Perfect Addiction waliwo Hancock ya Will Smith then waliwo ne Firewall zezimu kuzafulumye ninga koliko film endala mpitirivu nnyo ate kisinga obukulu nti woba wakajoininga booti juko osasula emitwalo 3 omwezi kati film zosobola okula ode kuliko film enkadde ziwere 15 okitegeera nti kati then nempya yes kati woba oli ku Android muno wachi ogidownloadinga nogula account woba oli ku iPhone muno wachi then bana ba internet simanyi laptop computer ogenda bugenze ku www.munowatch.com woba ina smart TV wakange ina ene browsing application wa software katugambe banga Mozilla Firefox oba Google Chrome onyigambo nyizi www.munowatch.com nobirango olaba film mukama wange ndio gwasembayo twali tumaliriza olutalo lwa Jene Ozamba bagita Clear Cut ne Baboni Forest munji we bali awo baze Big Tree baze Jenero Keko balwanidde Keko wetwakoma awo kati Keko amaliriza talina side gyagenze naye nga ali wakati kati generation ya 2010 eyo 2009-2010 balinganga bali bavubuka ngebisere bisingo obwongo bwabwe bubeera bwe mbali creative enough nga ne wabeerawo olutalo they can compromise ku lutalo olwo ne bakola projects nti wadde Navio ne GNL oba Clear Cut ne Baboni Forest waliwo rivalry eyo okubisa n'okwaliwo okuli very healthy because tukiriza nti mu buli industry kagubere mupiira wabeerawo okuvuganya rivalry ya Messi ne Ronaldo twagiraba not because nti ba enemy si ba enemy ne rivalry enyumisa omupiira so ne mu hip hop ne mu music kati sawa zino mu music tulina rivalry ya BBC Bebe Cool Chameleon Bobby Wine ibaddewo emyaka 2 enyumisa omuzannyo so ne mu hip hop rivalry eyo weeri era fe tugamba nti si bifu eba rivalry kuvuganya okwo for supremacy ani asinga era ba rappers bakikozesa nnyo naddala mu nnyimba bo rivalry yabwe ebiseera ebisinga egenda mu studio ne beekubira ennyimba so bakolanga projects ezaawamu tujjukira olimba la Mr DJ oba olujjukira yes GNL Siza Siza nkubuzizaako nnyo ali mu UK Bapos yali ate mu locomotive ne basindi ne Ntare Davis yali akamalo kwangula Taska Keko yali mugundi yali mu Wiso yes yali mu Wiso yes yali omuti yali mu Mr DJ yes Mr DJ mwalimu abaraga nga mulimu naba hip hop yes so Chembade government projects bazigendanga then waliwo kituyita ciphers cipher atamanyi lulimi lwa hip hop kwe kubeera nti mufuna beat waliwo nanyini executive producer nakunganya ba rappers abenjawulo n'ababa buli omu seconds engere gundi Pepe Busi yakolako huzu kati oluyimba kati cipher mubeera wamu mwenna muyimbira wamu ne baba bashootinga mwenna mubeera wamu munna najja maaso nayimba verse ye mwenga muli mabege eno nawe nojja like mubeera wamu mwenna kibayita cipher nti laba rappers badde bagugulana ne cipher zibadde nga zijjanga bajja ne batuula naye ebiseera ebisinga ku cipher eyo mu kugiwandiika olina okwemalayo wenna
yeberanga arena esembayo okukakasa rapa kikyalinayo ekyenjawulo buli omu oba bakuwandikidde oba weewandikidde naye oba wemugenda okulikodinga olina okujjayo ffe tukiyita bragadasio okweraga okwo nti gwasinga noyogera buli kimu oba banno badisinze oba okozesezza kigwamanyi naye buli omu ebiseera ebisinga abalina obudde obugere kati saifa zezimu waliwo saifa eri mu kutambula bagita Hennessy saifa. Hennessy kika kikola mwenge kampani ekola mwenge eri best nnyo ebweru naye mu Africa eresa amakanda okusinga ddala mu Western Africa kati Nigeria eyo ebadde ekola projects ez'enjawulo eza hip hop era nga mu kusooka Hennessy project yagikwasa mwami baali bamuyita Ebyagata y'omu ku rappers abasinga mu Africa ne Nigeria yasinga ne bafunamu obutakkaanya awo then ne bagikwasa Vector ne kati enesembyeyo ya 2022 bakoze saifa nga ya Africa yonna ne bagenda Kenya ne bajjayo gayi bamuyita Octopizo oli gwe nagambe yantume cha professor East African youngest professor ne bagenda Ghana ne bajjayo gayi bamuyita Manifest ona yakuba ne batajja ate Sakodi abambali bagamba Sakodi yasinga ne babo bajjayo Manifest na yakuba ne bagenda South Africa eno wafudde ono gaya afudde AKA obali ne Caspanyo Vest agenda okujja mu Uganda nga 3 April ku Blankets and Wine yo bajjayo gayi bamuyita Eris gwe bajjayo then bagende Nigeria ne bajjayo oyo Vector ne Ebyagata okitegeera so ne bagatta ba rappers aba Africa ne bakola saifa kati mu kikomyewo wano waliwo gayi bamuyita Alibai oba mumanyi owa Talent Africa oyo yakateeka saifas 2 mu Uganda waloji yaita Uganda Cypher 1 bagikola 2015 nakola na Uganda Cypher 2 bagikola 2016 eyasooka GNL zematana bakugenda yajiriko kwaliko Sentinel Sedi kwaliko Keko kwaliko Ruyonga kwaliko The Myth kwaliko Navio kwaliko Taka HD kwaliko Flex the Pepper kwaliko rappers nga 10 okitegeera then nakoleddako naye nga rappers abo yakunganya sigala muno bali makambugo naye efe kirungi kyafe mu hip hop noba tokkanya na muntu naye embiranyo gireeta ku beat obo gireeta ku record ku luyimba sibye bino yamwe mwabali eno mu mainstream gitwandisenga mainstream oba ekidandali nti sawa zino palasa gugulana ne rutalo bagenda kuddeeyo entono ddala n'abamu abalina obwongo obutono addukira ate olumu baddukira mu fete okuddukira mu studio addukira mu ssabo aluga munne okitegeera kati byaffe tebiriyo mu hip hop so okuzzayo wali kumbiranye eyo ya Keko Navio GNL na kunyonyola nti Keko yali match affiliated eri Babon Forest era nga balina projects bakoleza enjawulo then Navio ne Clear Cut nga tabayinza kikiriza so ne bajja Keko nasigala nga bonna abeetaaga so nabeera wakati nagoyinga solo paka 2012 13 we signingibwa Sony ya South Africa ne musigninga nabeera yes so Sony ne mutwala South Africa nabeera nga ye distributing ennyimba ze so bano basigala nga balina embiranye zaabwe ne bakuba so around 2015 Babon Forest nga zamba amazo genda mu 2016 nalekawo munji ne Big Trill agenze mu America mu Hollywood mu Jerusalem gundi yakyaliwo Keko wali wadda signingidwa under Sony okitegeera kati waliwo story gye njagala osikeyo leero oba osobola njagala obeere open ku kyo wategeerako wakati wa Keko ne Sheebah njagala oba owulira ddala nga you have enough information I have and you can owulira nga it is the truth you can speak it out so eyo story ebaddewo era nzijukira mu 2011-2012 olupapula lw'amawulire bali balita The Red Paper lwakuba story eyo eya Keko ne Sheebah ne bagamba nti ababiri abo bali balina enkolagana oba njiyite nti enkolagana ensufu ennyo wali oyingidde amawulire by then nali ku campus nali mu mwaka gwange gwa 2012 idea njirina naye obukakafu kyekikulu kubanga essaawa zino tuli mu debate eriwo ey'ebintu biri byotegedde so someone asobola okujjayo this nakikozesa against you nga tolina bujulizi naye it is public knowledge nti abo ababiri Keko ne Sheebah balinako enkolagana ey'enjawulo nja kukozesa ey'enjawulo sijja kwongeramu kirala sijja kujjamu mbu Red Paper era yasinga ogikuba era nga n'olumu bali ku bbaala erimu Keko nayo kya Sheebah sigala nga Sheebah aina emulenzi yali amukwana
mbu Keko ne kimuyisa bubi n'awulira mbu ebbuba era obusungu n'abuzza ku Sheebah n'amukuba mizibu nnyo mu bbaala mbu yamukubiranga mu bbaala nga n'amukubira n'ewaka mbu naye tuveeyo kakalaamu bingi naye olulimi lwaffe olw'amawulire sometimes evidence enyuma nnyo ng'ogireese mu kifaananyi olw'ensonga naddala ezo eziri very very sensitive ennyo ne ku kino kyetuli mu kulwana essaawa zino enkolaga nayo yaliwo ate yali ya munda nnyo eya Keko ne Sheebah kati kantukuzeeyo ku Navio ne GNL kati 2013 tulengeranga Zamba kati Zamba mu kujja kuno yalina ekintu ekyenjawulo biri bye nali nannyonnyola akyusizza rap game eyingidde mainstream n'abawagizi abaali eno ne baagala nnyo hip hop olw'okuba nti no bye yali ayimba byali birireetinga nnyo nabo then Navio ne banne neno balina audience yaabwe yali etegeera bano abaana tuli baana babagagga twogera luzungu n'ebiringa ebyo nabo nga balina abantu abwe bakutte okitegeera kati ne batuuka ekiseera buli omu nga amanyi bakuze n'okukula okitegeera bakuze by then Zamba nga alina album zalinga nga 3 Navio ninga alina album zinga 3 ne batuuka buli omu nga amanyi nti nze mpita wano okitegeera kati olutalo ne lusiizingiraawo ne lubeeraawo naye tuba tukyali awo 2011 nga nkuzayo Kemabega waliwo omuyimbi bamuyita Gerison Wabuyu Gravity omutujju ajja mu mixi eno agenda okugijjamu nga hip hop tumaze omudefininga nti asoundinga bwati rap alina kukola kino alina beera creative kwenkana bwekiti weebityo ye najja n'ekintu nga totally kyanjawulo nnyo naye nga ate alina element gyakozesa ya hip hop gye tuyita rapping nakunnyonnyola ne nkugamba nti hip hop si general music hip hop is a culture omuli elements zino 5 kanziddemu olunaku olwaliro omuntu ali ategeere ayawule kye bayita hip hop music oba ayawule hip hop culture ne rap nti anyone can rap essaawa zino Wizo kyakola nga ali ne radio Wizo is rapping okitegeera essaawa zino muyimbi nga Manrik kyakola Bawashira Gashumba is rapping netakuba hip hop ng'ojjako olimba lwakakuba freestyle gye yakakuba nagidedicatingira hip hop essaawa zino omuntu nga Alien Skin kyakola is rapping tayimba oba bajimunola bebakola bali mu rapping kati essaawa zino jimunola asobola okukubira asobola ogenda mweze dance beats z'aba Alien na rappingirayo n'avaayo so that is rapping so mu elements ezimu era esinga obukulu gye bayita rapping oba rap it's an element in hip hop culture nagamba rap kyekimu ne MCing okitegeera MCing era tubayita ba MC stroke rapper era general ffe tugiyita hip hop stroke rap music nibo olaba bano abakola za awards za BET hip hop awards atekawo hip hop stroke rap music ne gundi waba Grammys category yo bagiyita katugambe best hip hop stroke rapper oba rap music something like that ninga babigata like tebyeyawula nnyo bina similarities bina ne differences so hip hop nga ye mulimu rap oba MCing ekyokubiri mulimu b-boying oba breaking na kikunnyonnyola ekyokusatu mulimu graffiti oba visual art ekyokuna mulimu DJing oba turntablism then ekyokutaano ye knowledge ezo elements kati mbadde nkunyonnyola nti Gravity yajja nga mu elements za hip hop ayinamu ko rapping nga rappinga naye era neyo tuba tuzze mu luyimba lwa hip hop lulina soundinga lutya lufigibwa ebintu bino wammanga beat oba omudigido oba engoma osobola okumanya mbweno ya siya hip hop oba eno ya hip hop mu ngoma ezimu kuzirimu ezibaddewo ebbanga eziri monumento bagita boom bap sound omuntu ng'agiwulidde eyegira ng'etuulako mpola ku snare kuli ng'etuulako mpola kati gwe tojja n'orapingirako tedduka okitegeera kati yebadde ezezimu ku ngoma ezalitirawo ba pioneers baffe okuva eri mu Bronx tuze mu golden age eyaba Rakim we nakunyola Rakim ninkunyola LL Cool J negamba Run DMC abo ba Tupac ba Biggie tuyingide mba Jay-Z tuyingide mba Nas tuze mba Fat Joe ba Busta Rhymes tuyingide mba Eminem tuze mu ba 50 tugenze mba Kanye West that kind of sound era buli muntu wa hip hop amugoberera sound eye muli wano kati Gravity agenda okujja teyajira ku nono kati tugiyita nono nti culture ya buli culture mu Luganda yandibadde nga ogamba nono nti buli mayina nti Abaganda waliwo ebintu ebitufuga nga Abaganda Abasoga bayina n'Abanyankole bayina kati ne mu music waliwo ebifuga hip hop waliwo ebifuga reggae
wali bifuga afrobeats wali bifuga dancehall ngazo zibeera nnono nti olina okugiyingiramu ng'okimanyi naddala mu kusoundinga n'ebiringa ng'ebirala kati Gravity agenda okujja mu mix ye teyajjira ku nnono eya hip hop nga balina kusoundinga ye yajja n'ekintu kye nabeera nga tasobola kuyimba mbusinga wabula asobola okubaako byatontomera ku ngoma edduka kati afuna engoma ya dancehall oba afrobeats ezo n'afusinga najja n'atuulako n'arapinga okitegeera kati Gravity oyo mu kujja n'agamba nti ye wa hip hop akuba hip hop music netumutereeza netumugamba kyokuba si hip hop music but oli mu kurapingira ku kintu kirala nnyo era toli waffe so culture yonna yonna ba industry ne mu disowninga nakati Gravity is not considered as a hip hop artist in Uganda. He's considered a kidandali artist. From tata kuba hip hop tumukazaako lya kidandali. Toyo wa kidandali. Kati Gravity kimuluma nnyo okubeera nga yagamba wa hip hop nefe tumuteeka mu kidandali. Sinze sani ne buli mtu wobuza ina wa hip hop nga muluddemu ebbanga ajja mu disowning nti Gravity si waffe. Wabula credit jempa Gravity nti besides okubeera nga hip hop culture yamuboola kuba naye tagisobola nga y'omuntu amange gali walala era yandibadde akisanyukirako mbunno gyali walala akikola bulungi kubanga akimufunidde abawagizi abamugoberera niwe abakoze shows ba concert sera afuna abawagizi era nebbanga lyaludde mu music industry ya myaka ba 10 wa 11 12 akikuba bulungi kati obuzibu bwe nina kubeera nti yeeta mu hip hop ate tumugamba like he takes an offense into a hip hop okitegeera that's why into olutalo lwe ne GNL Zamba luli very misguided by the media. The media yasalawo ne paintinga GNL against Gravity. Ningo gendo bala bamu ati wabe nga wanjawulo nnyo ono wa hip hop culture oli wa kidandali. So nikibeeranga tekikwata bulungi. That's why nze mbadde happy nnyo mulinde bange lise eri myaka 2-3. Gravity nga ina jali mu kidandali kyenga ali mu kusumbuwa beeyo. Twamulabanga ayingira bakamiliyoni ya Bobby Wine Bebe Kula kuba tumulengedde nga ayisamu eggaali bana balabo nabona bali mu kidandali kyabwe era nagamba ye beereyo osumbuwe kubeyo ne bakutegere nti osumbuwa so ajja mu 2011 n'akayimba ka kafeero aka walumbe zaya nakarapingirako tugenda okumulaba ntugamba ye bali omwana yes that was 2011 nakubawo n'ennyimba wendala then nakuba oluyimba yalinga breakthrough ye yakuba ne King Saha amwe wina I'll never be those olaba ne beat je bajuwa edduka amawina I'll never be a loser kano kenyimbye nkajje ku mutima bandi nane kati omuntu ali eri nga asikula enfuufu okitegera kati yafuna audience yeyo nga ina jukubira sound ye edduka eri fasting eri danceable okitegeera kati that was in 2013-2014 wakolera dominance ye mu music industry ya Uganda naye media neberanga emu painting against GNL Zamba so otolola Gravity ne GNL Zamba lu creating bwa media not into GNL not into Gravity kati okwesinkana kiri bwe kiti around nze nasomera ku Lubiri SS over 2005 paka 2010 Gravity yasomera ku Old Kampala era period yemu tuli ba myaka jejimu twasomera masomero gali gafaanagana Lubiri SS Kinyana Mpindi ne Old Kampala era nze nzijukira mu myaka ejimu nga fa ba Lubiri tugenda ku Old Kampala ne tukola entalo nga omanyi emyaka eje kivubuka nga gibasumbuwa ti Lubiri esamba Old Kampala ne mugenda ne mukole fujjo nabo Lubiri Old Kampala yebera yeze wano ne bakole fujjo nti Lubiri ina akadanka bana ba Old Kampala ne bajje Lubiri ne tulwana webityo so nzijukira I encountered Gravity emirundi n'emirundi atwina student yali amuita Kibaya Mark era Gravity shemanyi wanabala bajja kujukira gayo bambya buta Kibaya Mark ngakola b-boying ne breaking then ngakupa ne rap kati yali ku Lubiri era nga Gravity abakola Old Kampala najja nasinka na Kibaya ne bagenda ko somewhere ne ba freestylinga webito so Gravity nze mumanyi kuvanga tukyasoma so around 2010 nga tuli mu vacation kuba Gravity ye 2009 we yakoma mu senior 5 senior 60 yatula na bibuzo sente zali ziganye era Old Kampala bamuyamba nnyo nga yali ku scholarship y'omupiira nene etuuka ne expiring nga bamwetaaza yakasente n'ebintu byali bikyusakyuse nnyo so teyatuula nenga nze mumanyi so 2010 nga tuli mu vacation Babon Forest yali y'amaanyi nnyo wano mu Uganda ngekoze dominance yo ya amanyi mulimba Big Tree mulimba bamunji ne GNL Zamba abamanyi nga bibali everywhere abayimba nyimba bazimanyi nafe tubegomba era Gravity yebeda nko Old Kampala ngenyimba zayimba kusomero ku Budanke talent shows zalinga za GNL Zamba nga nange embere Lubiri nyimba za GNL Zamba nga twese
oba video nazikuwa noziteeka siyimba muno ndi muyimbi naye ngamba okumayiminga n'olapinga olimba lw'omuntu nga omwagala nnyo. That was me erubiri, then that was Gravity kuchi ku okay ng'ayagala zamba kati mu vacation ya 2010 okay kati mu vacation ya 2010 n'ayagala nkujjukiza mbuno yabeeranga nga awandiika era nga tufunamu obudde nga bavubuka ntwesinkana awantu ne mwewaamu twandisenga street battle biki aba hip hop bakimanyi baita street battle ne mwe battlinga mu rap so yalinga abikola era nga awandiika kati mu 2010 mu vacation n'ayagala ayingire Baboon Forest okitegeera mukwagala okuyingira Baboon Forest owede yalinga nga company yonna temalaga recruiting fwa wabeerawo processes olina okuyitamu wabeerawo nti no tukatumuyise mu kino oba alindemu kati bajja ku Baboon Forest mu 2010 zamba yalina shows nga ziri outside Uganda waliwo olimba yali akoze ne Kenan omumanyi yayimba olimba la World Cup when I grow older I will be stronger yes so yali side zeyo Ethiopia atenga balina ne shows balina tour mu US that was 2011 olwo tuyingide January February kati yagenda ku Baboon Forest I think oba yali kiwatule oba yali ntinda kuba oyo kibaya maka yanyumiza story eyo nti mwana kyali banga yagenze ku Baboon Forest abaye ne bamukuba enkokola kati abaye be yasangawo Baboon nga wojimanyi nti no tubeera ne cruise oba labels katika tugambe Baboon yeri wano KAKALAAMU igwe CEO toliiwo oli ku mirimu mitongole ne olina boolesewo wano bayisa we bali Ntambi we bali baani kati be yasangawo ndowooza ne yamuyisa mu process abakubira ebiki ndowooza nga tatuukagana na mutindo naye nga ye yali ayagala kujja kulaba ani GNL Zamba recruiting so Zamba yamalayo ndowooza bbanga bali ya myezi 2 oba 3 ono nga wakomawo buli ku makyajja n'abeerawo ninga laba teri kitambula nalowooza nti nno Zamba wali wabula bano wakoze eki bamulemesezza ogenda omulaba so naafuna alternative endala na Baboon Forest ndoza nagyesonyiwa nalaba tajja kukola ki nagenda ku big talent ndoza nayamuwa omukisa okitegeera then we yakubirawo obuyimba bwatyo kati nga womanyi omuntu nga walina omuntu gwe wali oyagala naye nabako kyakkola kati ye mu mutwe gwe yalowooza nti Zamba amulemesezza omanyi aidowo okudisappointinga kati ku bantu abamu ababeera emotion ennyo ate kikudraininga nnyo wansi kati kyamudraininga n'akiteeka ku mutima gwe n'abeera nga akyaye GNL Zamba akyaye Baboon Forest n'abantu bonna aba Baboon Forest n'akiteeka ku mutima tayagalira ddala kabeere nze tayagalira ddala okitegeera kati wamala okuba oluyimba lwa Walumbezzaaya gwe yalukuba naye then nakuba kati wamala breaking through industry nemutegeera najjukira teyeerabira najjukira ekyamukolebwa bali be yasangawo probably process gyamuteekamu nti teyagisobola na kiki nakitwala personal n'atandika okuteekawo olukonkoolo oba n'atandika okugulawo olutalo ku GNL Zamba olutalo aluteekawo ng'olwedde amaze okulaba nti kati amaze okufuna amatu g'abantu nina n'ennyimba esobola okuntambuza kati kanwane wenwana wano ngenda kwongera okufuna bafaani ngenda kwongera okufuna media spaces webityo era n'atandika olutalo luli very personal ku GNL Zamba nga si yaluwakudde tamulabanga nako okirabanga n'ennyimba ze taziwuliranga nako kubanga twabeeranga mu ssaako yaffe endala nga tulina ennyimba ziri very different twabeeranga ne bazamba awo naye nga nyina ennyimba zetuwulira ba Busta Rhymes ne tudebatinga aba Eminem ne tudebatinga za albums ezeeyo nga obudde wa music wa wano naddala atali mu line yaffe tumuwabudde kitono pozi nga omusanze mu bbaala so tiyamanya tiyakitegeera kati Gravity nagulawo olutalo olw'amaanyi ku Zamba okitegeera kati mwe media ne mupiikinga ne mugamba kakubiddewa ne muluwa omuliro nakati Zamba ng'omuntu taddanga naawo afe nayo nnyo era n'ennyimba ze oba these songs Gravity zakolera Zamba taziwulira naziwuliriza okiraba naye ono yasigala akola ki apika Zamba abakuteekawo mbeera naye alumbe kyandibadde kijjawo legacy eyo kuba we yali atuuse nga kyakulabirako eri abaana abatonga abo kati oddaawo gwe omuntu gwe tulabira wano legendary okubeera nga opikinga olutalo n'omwana omuto respect obeera ogiruzinga so I don't know if he was advised oba kyali mu mutwe gwe n'atakiwa nnyo muliro wadde teyakiwa muliro media yasigala ekipika noono naye ng'aseesaamu ng'agamba luliba olwo ajja kunziriza ntandikiraawo but good enough teyamuddiza pozi interviews ezimu nti media yamubuuzangako yabuuzanga ku Zamba ku Gravity ng'addamu naye nga n'engeri gy'addamu eri very philosophical
tali direct mbu naalumba okitegeera. So that's how brain he is. So Gravity n'abeerawo nga ataddewo embeera kati ate mu hip hop culture nga culture balina zamba bamukola ki bamuteeka kati ne byo hip hop culture nga industry neyongera okukyawani Gravity kati mbadde nja yes kansiiwa mbadde ngenda kubala ebintu 10 nga tugenda geraageranya GNA zamba ne Gravity olabe nti totally bali mu different league ebintu 10 n'ekirala yes era we tuba tukomyewo yes wetwogera ebintu 10 bino njagala otutangazeeyo ekirooto kya GNA zamba kyali ki kyakufuna mukazi kuvaamu mwemu abeeranga n'ebiki bye yayogeranga awo oba kyajja buzinga bwe kiri yabaffe mungi agenda okuvaawo ku ezo deals yali afuna mu music industry akole kuntakiyite n'ekirala ave mu music industry nga yetumulaba ng'abadde afunyangamu zi deals za Airtel Pepsi and what kikirooto kye kyali kinaye ekyamunugi abange waliwo abantu betwatuuka time ne babateeka ne ku NTV the beat oba NTV nga tuna bemusinga for the beat MC yale yes bagendawa balagawa yes nga obalaba nga moli gagenda otandika nga bapenetrate izo tu bats otuukaawo kye kyatuukawo njagala tukwatewo oba which best your best next time ne Keko wagendedde South Africa kiki kyamulemesa kubanga deal yagaana okukwatayo n'akomawo wana Uganda n'abeera frustrated okitegeera mbikubuulire yabaffe Gravity wamala okukuba GNA lwaki abalumba bannavyo nawo n'abavuma muno wachi so muno wachi basebo ne banyabo ekugamba nti gibere emitwalo 3 egya Uganda obere ngola filime eziwere 13 obosolozira abira mu lunako ba mu week gwamanyi bo bazikuterako zonna genda gwaina Android abutwina baganda afa bali mu nsiza UAE babira na masimu bali board internet bagirina mobile money bamwina ku simu gibira mitwalo 3 bado banafa abalaba ndi mu nsiza Europe nazi smart TV o connecting abo connecting simu n'emiralinga wali oba ina browser ku smartphone ku smart TV manyiza awukana mulimu sayina software yoyo owa browsers ogenda bugenzi ku www.munowatch.com nawa ina iPhone ogenda buguzi n'ogula n'ojjayo application ya Munowatch nyoberanga olaba films impitirivu nnyo abagala filimu enjogerere bavijje bonna Junior Jingo Emmy Maka vijje chune tugena muleta have Q kabaka bani njogere kindeke bavijje bonna ne filimu estali njogerere wali bana abana abagamba nti Junior Rudo kola Avatar ninga Avatar yafuminga sinjogerere zona obosobola okubeera ng'ozisangayo abagala obukoleya abagala za animation abagala cartoon abagala documentary njogere kindeke ki biba munafa ba Munowatch Nagala basibulira wano kulaka twanesi yange Uganda takumira mpera bankumire